Ya mwebale goberera channel yaffe eno gyebayita Wejjanjabi. Ndabasaba mu subscribing tusobole okuyiga eddagala lino era tulitegeere. Kati abalaba ku vidiyo yaffe eya gundi, balaba ku vidiyo yaffe eya Mukowewumbeko ajjanjaba alusaazi, agamba Mukowewumbeko ajjanjaba alusaazi nembagamba ekikolo ky'eddagala ky'olina okussaamu, naye saakibalaga mu vidiyo yaffe eri. Kati kyekino ekika ky'eddagala kyenkuleetedde gwe bayita sseziwundu. Eddagala lyolaba ku sikuriini yeeryo gye bayita sseziwundu. Egigi gye neyogerako mu vidiyo yaffe eri gye nakoleramu Mukowewumbeko okujjanjaba alusaazi y'olina okugattamu. Ate kati ojja gattamu n'ekikolo kino ekirala, ojja gattamu ebikoola bya ovacado bifumbe 3 onywe, yongeramu ebikoola ebyo ebirala 2 gwa waalusaazi. Mwebale goberera channel yaffe eno. Ndabasaba mu subscribing, commenting ku ddagala lyoyagala okumanya, yakuba nkolera vidiyo yaalyo olimanye era olitegeere. Mwebale goberera channel yaffe eno.